oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, buterevu oli ku Bokati TV nze Sula Senyonga. Atugoberera nayo najoli nkugamba nti bale kwera mpozi ngate otufollowinga bulungi nnyo bale kubeera ngola videos zaffe owuliza audios zaffe. Onako olwalero ngenda kuterayo video y'omukulu Yusuf Baliru Novu Uganda. Munnamawulire yamanyikibwa nnyo mu myaka gya 2000 awo bwatyo mipira gy'amasaza. Musajja munnamawulire ate mpozi asakaaga ebyemizannyo era nga mpozi abadde akolera giyite radio eya Ssaabasajja giyite CBS FM. Omukulu ono abadde nga akola naye nga talina kyetuyita appointment letter 1 nga talina kintu kyonna kimulaga nti mukozi wa CBS. Sigenda kumwogerera nnyo wabula njagala olabe ebigambo bye byayogera. Gwe omwana aleyo munnamawulire atandika obutandisi leka kubeera just ng'ofuna excitement nti bampadde omulimu mu kampuni bweti oba bweti. Saba ebitandikirwako nti ompadde omulimu nti ye mpa appointment letter, nfuna ssente mmeka, ninako medical insurance oba sirina, bwe nfuna obuzibu nga nzija ku mulimu embeera bibeera byange oba kampuni enzijanjaba, bwe mbanga nfiiriddwa kampuni gyenkolera ani naani gwenziikirako, mukyala wange mwa abaana babiri bameka, kampuni ze ezimu zibikola ezimu tezibikola. Omukulu ono agamba sijja mwogera kankutereyo ka video. Abandaba kansubire nti mukyassa mwenna mu mikwano gyange. Lubaale w'omulamu tasamirirwa era nange nkumyewo okubalongojjera embeera y'obulamu bwange ku mulimu gwange ogw'amawulire gwe mazeeko ebbanga lya myaka 2 nga nkola ku radio ya CBS. Njagala okubalamusaako n'ekiramuso kya Mukama waffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze mukwano gwammwe Yusuf Baliru Novu Uganda. Neera nkomyewo mbalage ensonga endala nnyingi kubanga nze ndi kyakulabirako eri mmwe abaana abato naddala abasoma amawulire nammwe abaakajoyininga amawulire. Njagala okubategeeza nti embeera gye nkisibuddwamu mu mawulire si nnungi n'omulundi n'ogumu yadde nga nange naalisaanye okuyisibwako bulungi, naye nga bwe ndi mulamu njagadde njogere ebintu bino nga sinnafa ng'abalala batafunye mukisa guno. Oba oliawo ne baganda bange abatuva ku maaso nga muganda wange Mukiri Sserunjogi yali badde asobola okubeera omu kwabo ku mbeera ng'eno. Muganda wange Maka Agasinzi Makumbi nga ne mu lumbeerwe nali munzekka abafamire y'Amakumbi mukimanyi bulungi, najja sajjanga obuki ng'akiikiridde CBS wabula najjanga Yusufu Baliru mukwano gw'Amakumbi. Ebintu byonna bwe byatambula mwabimanya embeera naye nga nange nsuubira tumanyi oba oliawo embeera eyinza okubeera ye, naye njagala okubategeeza nti kati embeera yansuseeko ne mumulaba ng'abo ekiikaabya kikiba kirala, embeera yensuseeko abantu okubeera n'obeera ng'oyogera nga terina muntu agamba nti oba oliawo omuntu ono tubeere nga tumuyamba. Gyendowooza mu bulamu bw'ensi Mukama Katonda yekka kati bwe tugenda okwekwasa olw'ensonga abantu baafuuse bagumu nnyo, abantu baafuuse nga balina emitima egy'ensolo si gy'abantu. Kyetufunye mu COVID ono n'embeera gye tuyiseemu mu mbeera yaffe ey'obulamu yonna, nze saagala seegomba mwana yenna ne bw'ataba wange omwana w'omuntu yenna okugiyitamu mu mawulire kubanga oba oliawo naali badde neebaka neŋŋamba nti abafuna NSSF waabwe n'abeerayo eri gye bamuteeka aba NSSF oba munda basimanyi embeera ya NSSF eno Mukama ayinza atya okuwa omuntu omukisa naye n'abeera nti afuna sente ze za NSSF bw'abanga akoze emyaka nga ekisuuka ne mu 2. So n'olw'ensonga eyo mbadde nsaba buli alaba embeera eno so nga ate era ne gavumenti nayo nkiwanjagira kubanga sente zino oba oliawo kuliko omusolo gwa gavumenti ogwali badde gusasulwa naye gulyazaamanyiziddwa, tebalyazamanyiza nze kale ne gavumenti yennyini naye bagiryazamanyiza omusolo naye gavumenti bwesirika nga mbuli kubonaabona bwe
nayo ate omusolo gwayo nagwo yali kubanga kuno kwali kuzibira kintu kyabali luno butamanya nti ali ku payroll asobola okuba nti afuna omusolo omusalo gwali buddeko omusolo gwa gavumenti kubanga embeera bw'eneeba ng'etambula bweti nyinza okuba nga sirinzekka nga n'abaana bangi baliyo bakaaba ennaku ebatta naye tebasobola kuvaayo naye nze mukama mpadde obuvumu n'okusalawo nsobola okutegeeza ensi biki ebigenda mu maaso ku mbeera yange ey'obulamu sijja kwogerera balala nze embeera yange ey'obulamu yennuma kubanga omutima gwange n'abaana bange wengenda okubaleka nga sente nzikoze naye ne bagaana okuzimpa bannakigwanyizi abeeyagaliza bokka ab'emitima ebibi nengamba kanjogere olw'ensonga nti nze bukyanga mbeere ku CBS ndabye CBS eringa gye baaguza abantu babiri mwami Kawoya Mwebi ne mwami Kasozi Robert. Kawoya Mwebi ye managing director, mwami Kasozi Robert ye human resource manager. N'olw'ensonga eyo ne bwe tubeera ne meeting bulijjo ku CBS tewali kirowoozo kyonna gwe kyoyinza okuleeta ne babeera nga bakiwuliriza bakirabishinga ne bakuba emmeeza paka lwotya tukoledde mu kutiisibwa emyaka gyonna naye nga n'ekirowoozo ebirowoozo ebyo tuleeta ffe tubeera wansi ku ground mu bantu n'obagamba nti bannange kino ne kino ne kino ne bagaana naye n'olwaleero era nzize mbategeeze ensonga eno ennume ennyo nti nga nali naakamala emyaka gyali 4 ku CBS kuba najja 2022 naye mu mwaka gw'2024 abajjukira obulungi abantu abaafiira mu kizimbe eri ku luguudo lw'Entebbe nali omu kwabo abaasindikibwa CBS okudduka ngende nkavalinge embeera yali ewazana nga wakayiza ku roofings ku mukono ogwa left yali ku petrol station ya waliwo ekizimbe ekyagwa ne kikuba abantu 6 baali bafu era nze nali nga bakikapu kya CBS ebiseera ebyo CBS yali nga bekikapu ne bankubira nga ndi ndejje side ze Namasubeeri ne bangamba dduka mangu ogenda wagudde akabenje nali mu mmotoka ya CBS nga yali evugibwa omwami gwayita Edward Sentamu naye kati yeeyiza ekizungirizi n'aviira ekibabu ali mu America embeera yeemu ye yamupushinga ogenda mu America naye bwe yanvuga n'atuusa ku siini embeera yaliwo yali nzibu nnyo waliwo omupaapaali nga waliwo n'ekitooke nga waliwo ekintu ekyalaalidde waggulu ky'essaalaba ekimu ku byava ku kizimbe ekintu ekyo kyakuba omupaapaali ne kijjirako nange ne kinkuba nengwa ku luguudo we nakoma okutegeera mwami Mayanja James eyali akola ku WBS ebiseera ebyo kati ali ku Delta TV yatunuzaamu kamera nagenda okujjukira nga ndi mulago bampanisa omukono gwamenyeka era kino kyembabulira kikaali amaziya kubanga CBS nabiina ku kitande mulago ne banzijanjaba ayagala okufuna obukakafu New Vision yawandiika ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekkumi omwaka gw'2024 owa CBS yakubwa kuba baguyita mu paapali ng'agenda ku kizimbe okutaasa obulamu bw'abantu abaali babufiiridde mu kizimbe naye bwe navaayo CBS yansasula $2 million ze yasasula mu ddwaliro Mulago nga banzijanjabye omukono nakolanga guli mu kifuba ne bansala $10,000 gye mbadde nga nfuna ne bagisalangako $5,000 we mbadde nzisayininga wali bajja kuleetawo mubasabe babawe nasayininga nga ssente zange ez'omwezi natuuka ekiseera nga nsayininga 5 gye ntwala eka 5 gisasula essente eza CBS yakozesa okumpeerayo mu ddwaliro Mulago era waliwo neebuuliza nti kampuni nnene ya CBS bannange ebulwa etya medical insurance kakati ebintu ng'ebyo wetwali badde tubireetera mu meetings zaffe za CBS ezibeerawo tebatukkiriza kubyogerako ebbanga lyonna limaze kusiga siyakkirizibwa kuwulirizibwa naye oba oliawo kati nfunye omwaganya yadde nti TV ezimu radio ezimu ziganye batononya abapikinze interest mu story nga ate story endala ezitayigiriza ezitalimu byakuyiga ezitalaga muntu byayiseemu abalala babiyigireko aleme kufa nga abantu tebategedde kiki kiri mu nsi
ebiraba bikola ne ebiri very so much touching to the public. Abantu tebagala kuwa mwaganya naye njagala kwebaza mwe abanyambye nnyo okulaba nti ebintu bino biva. Nebaza social media platform jebadde nze golaba mbadde ku social media platform sikiwa nnyo budde naye kati ndabye omugaso gwa social media platform nkulu nnyo mu bulamu bw'omuntu paka ensiru erigwawo. Olw'ensonga nti essente ezo njagala okubategeeza baazisala paka nezagwayo miliyoni 2 ne basala kyebayita mpaka myunku wente. CBS n'enkolamu amagoba kubanga nagenda okulaba nga ziweze miliyoni 2.7 gabankozeemu amagoba ga 7 okusasula si nsonga nasasula kubanga banzijanjaba naye ate nga tebalina medical insurance. Naye nze ekinnuma kwe kuba nti zayitamu ne zigenda mu miliyoni 2.7 ne bakolamu amagoba CBS ga 7 nazisasula bannange kikakatsa bugende bubuuze omukyala akola mu accounts mu CBS nakuba emmeeza nga ziyitiridde sente ziyitiridde nengende omukyala akola mu accounts nengenda paka ne wamwami Robert Kasozi ddala kiki kino kyemukola mukozemu amagoba ga 7 era mukyansala olwo ne balyoka basitopinga. Luno juzi lwembadde mutwalire Mengo sijja kubyogera kubanga bijja kuyitirira nnyo obaolyawo ndibireeta olulala naye ekisinga okunnuma bwe butaweebwa attention bagamba bange teri yali ankubidde ku ssimu okuva ku ssimu gye bankubira nga bansitopinga nti todda ku CBS era teri muntu yenna yali atutte buvunaanyizibwa okumanya bwensula bwendya bwenneebaka buli kimu. Naye olwaleero nze lwakiri kanfe kasanze ekirungi nfudde mbyogedde ensi tejja kubeeraawo okugamba nti saagibuulira abaana abato abajja mmwe bwensinga okukwatako mbadde ndowooza nti obaolyawo n'ensonga ezimu ezaali badde zigenda mu palamenti yaffe y'eggwanga z'ensonga nga zino ez'amaanyi nnyo obaolyawo zaali badde ziyamba n'okusomesa ku baana abalala abagenda okufuna okuzibu nga buno. Abali mu parliament namwe nsaba ensonga eno mukitunuulire nga temunaaba kutunuulira nsonga eri ey'abantu okuba nti bafuna essente ng'ebbanga terinatuuka lwe bazifuliramu. Musooke mutunuulire muba tazifunirako ddala ng'ate babadde bakola ddala nga bakola ebyo byennyini ebyetaagisa naye ate abavunaanyizibwa ku nsonga ya NSSF ne bagaana okuzibateerayo nga beekwasa ekigambo nti tebakola ki nti bakajolebala nti kwegamba owulira ekigambo kajolebala simanyi bwe bakijja simanyi oba wali endagaano yonna gye nali ntaddeko omukono nga yakajolebala simanyi oba wali endagaano yonna emukono kintu kye nali nzikirizaganyizaako nti kino kya kajolebala sikitegeera njagala mukinyonyonyole nze Yusufu balino kangeri nyakuttula guno gwe gumu ku midaali nja kubalaga nga guno gwabika omwaka oguwedde oluvannyuma lw'okutumbula amasaza naweebwa obuvunaanyizibwa kati emyaka 3 okuddukanya empiira gy'ebika by'Abaganda egyali gyennyise mu nnyanga najjo nsobole okugibbulula. Omwaka oguwedde Ssaabasajja Kabaka yasiima n'atugabira emidaali gino nga ndi Masaka era bannabuddu ndaga omudaali guno nga mukakasa nti yagunyambaza mu ndabaawo. Naye bakama bange bo abawansi eno ne batalaba nti nze nina omugaso mu masaza nayambazibwa emidaali ebiri nagyo nja kugibaleetera. Ssaabasajja Kabaka yange yaginyambaza olw'okutumbula amasaza ago n'amasaza gafuna gayingiza ssente eziwerera ddala over $1 billion buli mwaka naye nze siganywako yadde amazzi teri lwali lwaddewo nti gawedde ne bagamba nti $30,000 gigino nga nze nagateekawo mu Bwakabaka bwa Buganda ge mazima amatuufu sinywangako yadde amazzi tebagampangako olw'ensonga nti buli lwe gaggwa nze nfiira bwawo era abagafunamu balala. So njagala okutwala omukisa guno okwebaza buli omu abaddewo ku lwa Yusufu bali luno. Njagala okwebaza baganda bange be nali nabo mu sports department mwami Ndugga nkimanyi nti oli bumu nange embeera gye wayitamu yonna ngitegeera naawe okugenda okuyiiya ekizungirizo ogende e Bulaaya ng'embeera ekususeeko. Mwana Mose banabudde omwana Mose yali alina kyaleese ng'akitadde nze buli nawuliranga nga ffe tusinga nga mpulira ssanyu twebaolaba nalemwa okuva ku CBS era nalemwa okuvaayo okwogera ebigambo bino lwa nsonga nti nalina omutima gwa CBS mungi naye kinakoma okugujagala gyekomye okukaabya amaziga. Mose
Tamale Moses naye yadduka kati ali mu Bulaaya, ali mu America. Naye njagala bannasozi bonna be twakolanga nabo bonna badduka ne bagenda. Omwana ono yali asoma ebirango Nola, bonna badduka embeera ng'ekakanyadde egaanyi. Naye radio abantu ab'ekyeguza ababiri tusaba muve ku radio naffe tubeerenga abantu abakijjago n'abaana abanajja. Kino nkikola kuba abantu abagiriko kuba nabo manyi kati bali mu kukaaba kubanga bali eyeeka abalinga nze naye tebasobola kuvaayo. Naye nze nvuddeyo kuba embeera si nnungi. Kama Katonda abampeera omukisa. Ssaabasajja Kabaka wangaala nnyo, nze nkwagala nnyo Kabaka wange naye embeera gye nnimu si nnungi. Okay, oli ku university osoma mass communication, oli mu institute osoma journalism, oba professional yonna ng'ekutwaza okubeera ng'ofuna omulimu mu kitongole, otegedde kiki ky'olina okukola, otegedde ebyatuuka ku Yusuf Baliru of Uganda we twogerera up to now acha abanja. Jjukira bw'obanga tofunye ebyo bye nkugambye waggulu, appointment later eye kukakasa nti ddala oli mukozi, tubeera ne identity cards z'omulimu, ebintu bwe bityo kikuyamba n'okufollowinga ofune NSSF wo. Kati omukulu ono emyaka gy'amaze ng'akolera CBS yandibadde alina NSSF mungi naye tasobola kumufuna because talina appointment letter emulaga nti mukozi wa kitongole kya CBS. Era bwe bagamba takolangayo. Tova ku Bokat TV, nze Sula Ssenyo. Oli ku Bokat TV leero enkya na luli. Bokat TV.